kunyumira kwa foko kyali ku Salamu TV nange Mariam ne Dr. Honey owa Stepping Stones. Ate twagala kuyozayoza mu abaana abazze ku ssomero aba senior 1 aba senior 5 mwekuume nga muli balamu ebigenda mu maaso mu bimanyi mwekuume. Omuzadde bw'obanga olina omwana akulemeredde muletere Dr. Honey amukansolinge kubanga ekyo kikulu ebigenda mu maaso mu ggwanga mu bimanyi tujja kuleeta topic batubuulire ebulabe obuli mu kukola ebintu ebyo sijja byogerako saawa eno wetuwumulidde Dr. tubadde twogera ku migaso egiri mu kusiiba naye nga tetunnagenda wala nnyo njagala otubuulire what is food poisoning. Food poison olwokuba twogedde kumpi. Yes, kubanga abantu abamu batera ne bakifuna oli n'agamba nasesemye naddukanye oluusi eba ndyambi nga bwe nkugambye nti katugeze naddala senga oba wasiibye n'otandika okkuba empiiri oluusi olubuto olutaddemu kye lutamanyidde oluusi engeri gye watandise okulya kubanga bw'oba osiibye kirungi n'osibuluka mu mitendera n'otandika oba onywedde katunda oba tuzzi tubuguma naye bw'otandika okusibuluka n'otandika n'omuwogo oba n'otandika with something hard olubuto lusobola okutandika okwenyoola naye n'okulya kafankunaali omungi aleeta food poison kwegamba olubuto lwetabula ne acid ne byetabula nnyo nnyo ne bikola obutwa kubanga olya kumukumu sipiidi towa budde lubuto kussa kuba olubuto lulina okussa emmere n'eva mu kyenda mu lubuto n'egenda mu kenda akatono n'egenda mu kyenda ekinene eyo yonna buli lweba eyitaawo mu digestive system emigaso giba gigenda mu musaayi oba mu mubiri kaŋŋambe bwentyo ebikyafu ne bifuluma n'ogenda emmanju naye bw'olya ku sipiidi n'oteewa budde n'otalya mpola byonna bifuluma bufuluma sipiidi kwegamba you confuse the stomach olubuto olutabula buli lw'olutabula lutandika kwebuuza nsooke kino nsooke kiri ogenda okulira empiya egize bwe bigira ennyo ogenda okulaba embiro zijje gaasi akutta ojjudde olubuto olw'okubanga tosiibulukuse mpola kyova olaba mu kisiibo engeri gye tuba tugenda okusaala ttalaweehi siibulukukako akatono ogenda osaala ettalaweehi eyo bw'onadda osobola okulya ne weeyongerako oba ne bw'oba olidde lyako ekigero ogenda osaala ettalaweehi by the way do you know there is a lot of science there nti senga ttalaweehi zibeera aka 11 abamu bagenda nezisuka I think naye okimanyi nti senga oba wasiibulukuse n'ogenda n'owuuba era akaze 11 amazima gennyini toyinza kudda ng'oli kyekimu obanga akola exercise offloaded first of all oba okoze exercise naye n'olubuto lwoba oluyambako okitegeera okukola space n'okubeera nga emmere ebeera digested very fast kubanga oba okozesa amaanyi so as you use that energy you get hungry enjala esembayo nga tokyalina mukkuto guligwo omanyi oba n'omukkuto n'owulira nti oyagala nakutama kusa ekitegeeza bano abalya n'awanika ebigere ku futaali awo beekomeko kubanga eyo si yensiibulukuka y'omubaka kebeddaako si yensiibulukuka omubaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gye yatusomesa eyo ensiibuluka ya vandulo buli kimu n'okirya omugaso omulala olw'okubanga okendeeza n'olubuto ne liwummula mu Mariam olaba tosobola kwogera kuva ku makya paka era lwaggulu you need time to rest okuwummuza ebyenda byaffe n'akamwa kituyambako ffe mu busawo tukiyita nomoflora nti Allah yatukola nti mu kamwa ne mu byenda byaffe ne mu lubuto ne mu mubiri mulimu ate obuwuka obw'omugaso obuwuka obutuyamba okubeerawo okuva mu kamwa nti mu kamwa muno mulimu obuwuka obwamu Katonda bwe yateekamu amalusu gajja ne gooza ne gakola ki naye bw'owummuzaako obuwuka obwo nabwo bukula obubi ne buvaawo n'osigaza resting is part of medicine bwe kubamu akafaananyi nti n'olubuto olugamba tuwummuddeko bwe bw'okola ennyo exercise bwodda togamba kampummuleko when do you rest your gut olubuto lw'oluwummuzaako ddi ng'olya buli kaseera nti era ekiro olwo lulina kuwummula naye ŋŋamba emisana under normal circumstances
nze bwe mba sisiibye waakiri sinywa amazzi waakiri sigira obusera n'embunywa oba n'endya emberengo oba nseenene ffene byonna ebyo bimpoomera okitegeera. But resting your gut is very scientific. Why? Because buli lwe tulya nagambye buli mmere eno lwe tugissa neevaamu ennungi ebirungo ne bigenda mu mubiri obutwa busigalamu bwe buti ne bugenda wansi ne tubufuluma. Kaakati buli lw'owummuza you reduce on the toxins okendeeza ku bukyafu kubanga obwo obukyafu obumu buba busobola okutoloka ne bugenda mu musaayi because as digestion happens also wabaawo ebintu ebitali birungi ebisobola okudduka ne bigenda mu musaayi. Kati olaba ogwo nagwo mugaso reducing the toxins in the day z'oba nazo kubanga oba weewummuza emmere gy'olya gy'oba walidde ddaako within 3 hours oba digestion has taken place kubanga digestion usually emmere okugissa mu lubuto etwalanga ssaawa 2-3 kati okuwera ssaawa zo 5 oba oteekwa okuba nga olubuto lwo lusizza emmere esinga etandise okutambula evudde mu lubuto egenze mu kenda akatono egenze mu kyenda ekinene. Kati buli lw'osiiba owummuza. Kati okimanyi nti toxins ezo oba obutu obwo obumu bwe bumu kubutulwaza endwadde nga kansa bwe bumu kubutulwaza endwadde ez'emitima. Kitegeeza okusiiba bw'oba ogenderedde amateeka g'okusiiba obutwa obwandikuyingidde mu mubiri ne bukendeeza osobola okuwona obulwadde obwa kansa. Kansa ezimu you can reduce the chances. Scientifically it has been proven kizuuliddwa mu science. Ekirala endwadde ezimu zino ez'emitima zijja twakisomako amasavu ageekwata mu misuwa bagaita cholesterol cholesterol and others amasavu amabi kubanga tulina amasavu amalungi n'amasavu amabi. Kati amasavu amabi gano geekwata ku misuwa kubanga ogenda n'olya omubiri ne gunoonya gye guteeka amasavu gutadde mu mubiri mu nnyama ne guteeka ku mutima ne guteeka mu misuwa ne gutereka eyo. Kati buli masavu lwe gayingira bwe gati mu misuwa galeeta pressure eya waggulu kubanga omusuwa gulinga bw'olaba pipe. Kati amasavu buli lwe gagenda bwe gati ku pipe kitegeeza omutima gulina okukozesa amaanyi mangi nnyo okusindika omusaayi guyite mu musuwa ogulimu amasavu. Kaakati omutima buli lwe gusindika ennyo bwe guti kitegeeza pressure erinnya. Kyova olaba omuntu agamba pressure yange yakoze eki yalinnye kubanga omutima gukozesezza amaanyi mangi nnyo okusindika omusaayi oguyita mu musuwa ogulimu amasavu. Amasavu gajja lwaki? Mmere tulya Dr. Simba wakati awo wennyini w'oba otandikira otubuulire mmere ki omuntu gy'asobola okulya naddala mu kifo tutunuulidde nti mbu tuba tuggyamu obukyafu naye nandiba nga nzigyamu toxins naye nga nnyongeramu. Mmere ki gy'omuntu gy'alina okulya abeere healthy ng'asiba? Emmere era by the way kizuuliddwa emmere gye tugayaagaya kankubuulira ate gye basinga obutaseera ng'emmere esinga obulungi. Nga ki Dokita? Plant foods emmere yonna eva mu bibala. Manya bijanjaalo obimanyi obifumba ne bitaleeta gaasi ogw'omusomo omulala tulisomesa healthy cooking wano. Wahalali kitchen y'abatikola. Wahalali kitchen ojja mugamba Dr. Anifa yakugambye tufumbire ku bijanjaalo bireke tuleeta gaasi. Kawo ebikoola by'ebijanjaalo ebikoola by'ensujju. Dokita ng'ani ali ebyo? Ebyo nno kati ne mbutale gyebiri ate tebabiseera anti gyebiri bagamba Abasudani n'Abanigeria bansonyiwe bannaye be babirya anenda kati nammwe muyigeeko ku bintu n'Abakongo. Kaakati nammwe muyige mu Abaganda Abanyankola abantu abaawano mu Uganda mutegeere nti eyo emmere ennungi nnyo nnyo. Edda twalyanga essunsa. Those are leaves of pumpkin. Waliwo ebikoola ebyakasava eby'amawogo mawogo ne juni eby'amayuuni
ebyo n'abaana bammwe tebabimanyi. Nze nabiryako. Kaakati eyo yemmere esinga ne mu kusiibulukuka mu kifo ekyokulya ogambye nakyo kola byamayuni nabiryako ebyo nga nkyali muto ewa jjajja wange naye nasooka kaaba amaziga. Kaakati abaana baffe tetubalinda kaaba ne mu kisiibo tubiintroducing kubanga ebikoola bino bijja kuyamba nnyo mu ngeri y'okgonza olubuto. Wali olaba omuntu by the way abantu abamu buli kisiibo agamba olubuto luba lumukaluba ndya n'emmere gy'alya. Bw'olya n'olya buli kaseera olya katogo kokka ka mawogo n'onywa obusera n'olya akusera nno bwo bugonzaako olya akalo akagoye akalo n'olya ettooke n'olya mawogo n'olya mayuuni n'obulwamu emmere gy'okuyamba health giving foods byebikoolakoola ebyo. Twamanyira dokita mbu buli kusiibulukuka mba nina okulya piraawo. Naye nina musajja wange Dr. Kasene nagamba muve ku muceere. Ogamba mbu tulye greens. Tugambye nti va ku mmere kubanga eyasiibye ekizibu oliya kugamba mbiveeko kubanga kiba kikwongeramu ebintu ebitali birungi mu mubiri. Kituufu naye kakati mu perspective y'okusiiba ate era n'amaanyi agava mu muceere ogeetaaga. Kakati osobola okunywa obuugi bwo naye wano bw'oba osiibulukuka osobola n'okugrate nga graters ajja you can grate oba osobola okublendinga carrots noziblendingira omwami wo naawe kennyini